webuusa tilapia. Bino bisangibwa bityo. This is nalpach gyembadde nyonyolako abanga njivuba egejja up to 300 kilograms plus. But it so happens Ziffer at a tender age, then this is tilapia. Ziffer olw'embeera ya kuba nti mbu yayonooneka, so n'ebyennyanja they can survive, then naffe abawangalirawo tetuba na byennyanja byetukwasaganya kubeerawo. Eno ennyanja Lake Victoria embeera gyefaanana mu kaseera kano nga yonna ekuli ekyobugazi kireesewo obujjanti amaazze wonna obukyafu bweyongedde mu nnyanja Bueno, Gabuña. Tulina nti ng'abatuuze wamu ne gavumenti tumala kulaba bizibu naye ng'ate waliwo ekitongole ekiramba ekya NEMA ekyandibadde kya identifyinga bino kati ekisooka okuleeta ebizibu bino ssebo be bantu abazimba okumpi n'ennyanja kati olabye ekyo ekizimbe kiri mu mazzi singa buli ali ku nnyanja yalekayo mita 2
ezo twandibadde tetufuna bukyafu buno kubanga obukyafu obulabi obuveera kazambi buli kintu kyonna bateeka mu mazzi kati ne mita zino ebibiri ezandibadde zituyamba ennyanja okwekiriininga kubanga ennyanja yeekiriininga buli weekuba bweti amazzi yebeera yeekiriininga naye kati wano teyina we yeekiriininga esanga busanze ekintu amayinja ge bateekayo ng'ekuba kuli kati tesobola kwekiriininga ebeera tessa kwe kulaba ng'ekintu nga kino kijja effects ezigenda ova mu kino kikino nti enkonge kasa kikula enkonge nekwata waggulu kyankyogere mu lulimi omuntu kyayinza otegeera oba ekyo kyemuyita alge nekikwata waggulu oxygen aba takyakola ki aba takyayingira kitegeeza ebyennyanja bigenda kufa kikyensaba ng'omukulembeze nema nga bwe tubadde tumenya ab'omu Lubigi tumenye abo express tumenya abeeri emunyonyo nsaba tuyingirire n'abantu abazimba ku nnyanja eyazimba ku nnyanja nga tasobola kugumiikiriza kulekayo mita 2 giveeko genda mu nsezi z'ekisolo naye wano wandibadde olekayo ennyanja wessiza n'abatuuze we bakolera ebintu okulaba nga tebasobola kusuula bukyafu muki mu nnyanja. Actually bwenjogera ku mainly bamuyita mubiru lyerinnya lye basinga okumanya nga ffe abantu ababeera nnyo ku mazzi. So mubiru ono osanga nga Lake Victoria nga yonna efuuse green. So wabawo season naye sofa ku bbanga yemaze nga wano atambulira ku mazzi kuba mbeera busi. So nga mu myezi 5-6 ennyanja ebadde always nga eri green. So ekyafu access amazzi gaba makyafu nnyo. Kati lucky enough nti musanze nga kuliko empewo nga ziwewuddeko naye wano ekiseera kyonna wano wabeera green. So greenish ye abadde amazeeko ebbanga singa luli emabegako yajjanga n'olaba nti season naye kati abadde awangaddeko amalako ng'emyezi 6 kuba nze mbeera nkira. So mu affecting emirimu ekisooka kangende ku side ku batuuze amazzi g'okunywa ge bakozesa gaba makyafu gemaze nti bw'oba osobola okwagala ogenda okuwuga bw'owugamu ovaamu nga gakusiiwa n'otandika okufuna obutulututu ate kiva ne ku mubiri gw'omuntu. So bw'oba nga immunity y'omubiri gwo tomala gagagendamu. Then for like domestic ebisolo nabyo access ganywa abalundira kumpi n'ennyanja nabyo tebifuna ki mazzi nga bwe gabadde kuba gaba makyafu nti ne byoba okola byonna already access y'amazzi amalungi batogakola togafuula. Esinga okukosa ebyennyanja bifa so happens tulinamu factory ez'enjawulo flower factories in particular zezisiba zicontaminating amazzi ziteekamu waste products ne tuba nga tufuna obuzibu ffe nga abawangalira ku mazzi. Ebyennyanja bifa amazzi tegakyategeeka nga we gaabanga edda. So katufuna obuzibu tosobola kunyonyola muntu oba tubadde nga tubaala n'abantu abakola nga fishing, abamu bakola casting, abamu bakola trolling method okunoonya ebyennyanja mu nnyanja. So kati ebyennyanja bigenda bigendera olw'ensonga factories zituteekamu waste products mu mazzi ne tuba nga tetusobola kukola ffe nga ffe abagawangalirako then n'emirimu gyaffe giba gisiraana. It has been a couple of years approximately kiyinza okuba mu myaka nga 6-7 way back mu 2013 nga 2015 ennyanja yabanga nnungi nga nkola nze amannya gange bampita Andrew ndi captain ndi muvuzi wa lyato. So nalyanga nvubanga nga ntwala abazungu ku mazzi nga bafuwasa ebyennyanja ku nkola ya trolling naye ate embeera yatuuka okusinziira ku factories ezitulina ku mazzi nyingi zo nzimanyi waliyo nyingi. I can't specify and I can't talk which factory in particular naye nga zo zitwetoolera. Yingiremu nga twaga ministry ya water yingiremu eyongere okutwala samples ez'enjawulo ku Victoria eno naye ate ng'okirese ekyo etambule ng'etunuulira
industry erinaanye Lake Victoria ebenga eraga waste management plan yayo n'engeri gye disposingamu ebyo byonna byezifulumya. So ffe twagala bwagazi akakiiko kaffe era ne office yaffe eya Wakiso eya natural resource ebenga ekwasaganya ne Ministry ya Water wamu ne NEMA balabe nga bagoberera buli omu alinaanye ennyanja eno okusingira ddala factories ezennene, okusingira ddala abalina beaches n'abo bonna abeetoolodde ennyanja naye nga balina bye bakolerako nga si bavubi basooke batulage wa batukisanze ng'ebyovubi tebiva wano mu Victoria wokka waliwo ababiyiwamu kale kye twagala okuba nga tufuna kiwa yaakyo. Obweraliikirivu obuliwo nti nno kati tugenda kubanga tufuna endwadde. Abantu bonna bakozesa amazzi gano aga Victoria abamu tebagafumba nagafumba ate abalala balinnyamu bulinnyi, abalala babakatale wobalaba n'abalala beetoolodde eno ennyanja esabinga abantu okusukka miliyoni 3 naye ekyo ng'okiraba nga abantu banywa bunywi mazzi, abalala banywa bunywi mazzi tebagafumba. Kino kya bulabe nnyo, abantu bagenda kulwala. Tugenda kufuna Uganda ate naffe amazzi ge tukozesa ag'ennyumba gagenda kubanga naffe tunywa bunywi bulwadde. Naye mbasaba abantu abeetoolodde Lake Victoria aye ka twegendereze nnyo engeri gye tukozesaamu ennyanja eno kubanga ennyanja kino kiraga bulazi nti ndwadde, ennyanja ndwadde. Ate ennyanja weeba ndwadde egenda tulwaza. Ffenna tusooke tuzuukuke nga bannayuganda tukomewo tutaase bupya ennyanja eno. Abaana wamu ne NEMA ne Ministry ya Water eyongere eyingiremu. Kino ekito tukitwala ng'ekyokusaaga nga tulaba ennyanja eggwawo gala amazzi tegabeera ga green bwe gati. Tukyerabirako wano nti wano tuzze nakiwoko amazzi ga green era amazzi twetoolodde tweyiye tukendeeze obukyafu bwe tukozesa, tuzzemu tukozesa ebintu ebimu bye tukozesa, ebivunda tubizze mu ttaka, ebivunda birabike nga bizza bujja ettaka n'amazzi tuleme okugassaamu obukyafu. Abakakiiko bazze ne balambula nengera tukubira omulanga NEMA n'abaminisita Water Resources Management Department babe nga batubuulira ki kye tusaanidde okukola. Ffe nga district kino kye tusobodde okukola, abakulembeze parliament, abakansalazi, bachairperson, batekiniko balabe kiriwo okusinga okiwulira obuwulizi tube nga tukirabyeko ddala n'agaffe. Amannya Kenya Ssaabaganzi Rebecca akulira ebyobugaga ebyensibo n'ebyobutonde mu Wakiso district. Olwaleero luno akakiiko akakulira ebyobutonde n'obugaga obwensibo okusinziira mu tteeka ebbago erya National Environment Act 2019 kasazeewo okujja okulambula ebifo ebyenjawulo. Kino kye kimu ku bifo bye tulambudde. Tugenzeeko ku kibira kyaffe eky'Eggunda ne tuzimbayo komiti nga kabonero akalaga nti tukyayaayaana era tukyayagala okusimba emiti Eggunda. N'omukyala tumusanze naga atalina mutawaana naffe yatukuumye ku kifo naye twogere n'abakulu era nga tugezaako okusaba nti tukole nga etteeka paliamenti we yalirambika bwe liragira disitulikiti esigaza. Naye ate ekirala ekibira ekyo n'ekitobazi kiringa ekikuuma okuyonja n'okukugira obubi obwandibadde bunnyikira mu mazzi. N'olwekyo bwe tujjawo ekitoogo n'ebibira ebiyambako okuyonja amazzi wansi aquifers n'amazzi ag'omu ttaka tuba twongera kwetekera bukyafu. Mu kugenda nga tujjawo ebitoogo ebyo nga bwe byalambibwa mu butonde era obuyonjo bw'amazzi buba tukendeezaako. Ekyokulabirako wano ewawa abatuuze bagambye nti ennyanja emala n'etereera, kino kyali kibaddewoko era ejja kutereera. Naye ate twasabye aba NEMA n'abaminisita Water okukebera kyekiri mu mazzi gano ekireese obuzibu. Ne bagamba nti waliwo ebiyingiwadde mu mazzi wansi n'olwekyo kati bye biraga kiragala onaze kungulu. Tukimanyi nti abantu abamu bakozesa amazzi gano okwoza enva, okwoza sowaani ne balirako. Bweba nti obutonde bwekyanze era bwekyanze waliwo ensonga. Sirina particles nja kugaa nti ze ziriwo, kyandibadde tukikebedde technically mu laabu tusobole okukyogerako naye sinafuna results ezo. Naye nange ntukeyo busamples nina kawota quality testing kit ke ngenda okukozesa. Naye kiki kye tugamba
abalunnyanja bamuyita mubiru abasinga bagamba nti ennyanja tenoga naye ku luno ndowooza tugambe nti enozeemukko nebaako nkuyita kuzza bwenkulumu oba kyekyandibadde ekigambo ennyanja ezizza obwenkulumu byonna bye tugenda tugisuulamu ebitajja kuvunda ebifudde kasasiro byonna egenda egezaako okulongoosa ng'obutonde bwayo katonda bwe yagiwa neneetuuka neeremererwa omulanga guliki ffenna bannayuganda kitukwatako kuba amazzi gano gagenda geetooloola agera mwali the color is not right naye kati olwokubanga enkuba etonyeemu nti it's not we can't see that naye kati eriwo yakuba kyakikoze nepata so njagadde atuwulire ekifaananyi ekyo kyewasooka era amazzi galina kubaeno yekitambuza naye singa teri muyaga bwinde olaba efunye some dat tugende wali tugende wali wennyini tufuna ekifaananyi would be flower factories ezikoze kino zile eziri eri ku Entebbe Road all around the shores of the lake. And this impact is mainly due to these flower factories. Oh, thank you for this information. It's oxygen debt. So continuously we are getting this. Every time enyanja eleta bino buli dakiika ngeleta ebyennyanja ebyenjawulo ebifa. Way back nakolanga fishing. This fish can go up to 200 kilograms, 300. Kigejera ddala even naye ndowooza bannayuganda kyendowooza bannayuganda femme kutandika kubanga twesiriwaza nga batamanyi kigenda mu maaso ngenda kusaba mubwangu ddala abantu bannema ministry ya water etandika essaawa eno okutunulira buli factory ezeetolodde Lake Victoria tutuse tutyanga ebyennyanja kati bibi n'empuuta zonna zifudde n'engege zifudde kiki tuliko tetugenda kulooza nti ono green avudde mu ggulu n'agwa waliwo abalina factories kati batugambye ez'ebimuli ne buli alina factory abantu lwaki bayonoona ennyanja nga tulaba ate nga tusirisi mbasaba bannayuganda bwe tumala okuba nga tulina akadde ke tubadde ministry ya water wamu n'ennema nga tebalina kye bakolawo bannayuganda ffe tugenda okusitukiramu eno warning tugiwa ministry evunaanyizibwa ku nsonga zino ez'ennyanja eno tetugenda kutunula butunuzi nga abantu tukyasobola kulya ku mpuuta kubanga ate kaakati waliwo obuzibu obutujjidde nti abantu bakyasobola kuvuba mbasaba ministry mu bwangu ddala muyimukireemu n'ennema mujje mutereeza ensonga y'ennyanja eno kubanga byovu bibino ebyennyanja bibino bizze buzinga nabyo bito nga biraga nti nno biri mu buzibu bannange mujje tukwatire wamu inakeebya nk'abavuga go ebyennyanja okufa enjala tusobola okitwalira awo icepack naawo naye nga mujala okusaabala okuba nti ferry eri eno waffe wetugenza okugamba mejala transport ali affected tugamba ku kyamazzi okutuusa amazzi okutuusa kale mu Buganda tujja kitwala ku mbeera ya Buganda bagamba ennyanja eba yeeyoza tetumanyi bbanga ki lwegerera kuba nti eba ekola ki eba yeeyoza tujja kugamba yeeyoza however to a lesser extent tujja kugamba nti water pollution is high abaleeta abatamanyi nkozesa nnungi ya kasasiro ya kumudisposinga wa babaleetera okulaba nti ebyennyanja ebifa n'ekirala yeyo pollution gye njogeddeko nti chemicals bingi nnyo abamu tetumanyi gye bisuula tetwolodda ekisaawe wano twetwoloddwa industries entonotono wane tuyina abamu abakolera businesses around the lake so tusanga ku shore line oku nga bakolerako netto yezirinaanyeewo ku myalo so ebyo byonna byonna bireeta okuba mbuno kireeta ennyanja okuba mbuno tuleetera obuzibu ng'obwo okweraliikira kuno okubaddewo Kaboma Charles nze deputy mayor w'ekibuga kino ky'Entebbe era secretary wa health already monitoring gye tukoze tubadde tuzze kwongera ku addressing issues zikwataganya ku buyonjo oba okusinzira ennyanja nga bw'ogiraba nti nyinza okugamba mbuno ffe tukyalina culture embi nga bannayuganda ennyanja eno nga bw'ogiraba ekisinza ogiddugaza pollution ekigireeta oba oli awo oyinza okugamba abatweyongeddemu abangi ennyo abakola mu makolero ate naffe ng'abantu kitulemye okutegeera nti ebintu kasasiro gwe tujjamu ffe mu bantu tulina gye tulina omuteeka gy'alina okubeera naye osanga abantu bavuga kasasiro ne bamuleeta mu myala ne bamuteeka mu tulina Namiro swamp wano mu Ntebbe osanga bamudampingayo ate ne
kasasiro aleetebwa amazzi gano ogenda okwekanga nga akoze ki nga gukudde mu nnyanja. Ekyokubiri ndowooza nti kino kyali kitwalako mu sayidi yaffe eya Buganda nga bw'olabye bino ebya green ebiriko RG eyo tulowooza nti ennyanja ebeera yeenaaza. Ekyo nja kukirekaawo akyaffe kya mu Buganda. So after a very short time ojja kwekanga nga kikiriyalinze.